omutima gwe tegulikkirira kukuteekayo sente tossaayo tukwegayiridde. Omutima gwe baba owulira nga tukubba, owulira nga kirabika kyetukola tekiriyo, owuliriza kasasiro w'abalya sente z'abasumba w'abannabyabufuzi be basafula nga balowooza nti bw'okuba kkanisa eno oba okubye NRM luza kinene na nnyo. Abuterevu nnyo bw'atyo Pastor Bugingo ensonga azitaddemu entondo nga bw'omuwulidde. Agambye bw'oba nga owulira ddala nga bagenda kubba, bw'oba nga owulira nti Pentagon tegenda kuzimbibwa, bireke tosonda. Kankongereyo n'akatambi naye nga nkusaba subscribe nga gw'atannaba, naawe atannalayikinga video genda maaso bw'otyo obere nga ogirayikinga. Omutima gwe tegulikkirira kukuteekayo sente tossaayo tukwegayiridde. Omutima gwe baba owulira nga tukubba, owulira nga kirabika kyetukola tekiriyo, owuliriza kasasiro w'abalya sente z'abasumba w'abannabyabufuzi be basafula nga balowooza nti bw'okuba kkanisa eno oba okubye NRM luza kinene na nnyo. Ab'ettima b'enku abatemu abatwogerera nga tukubiddwa amasasi be bamu beeboogera, bw'owulira nga abo b'osinga okugondera totuwa ssente, nze kyenkakasa tujja kuzimba. Kyenkakasa tujja kuzimba. We shall build a house of the Lord. Pentagon siri erinnya lyayo. Pentagon linnya lya mathematical drawings zikulaga Pentagon. Naye ffe batuyita house of prayer. Ffe batuyita house of prayer. Batuyita house of prayer. Tulabye ennaku abegakawo nali nsimbudde essaala entemu ate ng'eva mu Bayibuli naye ndowooza katumale okuwera be bamanyiira tulyoke tusimbula essaala ng'ekwatagana. Terevu nnyo oyo nno ye mukulu Pastor Bugingo. Kansuubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu omwewulirirako. Essaala eya Kamulali ndowooza mugijjukira bulungi. Omukulu ategeezezza nti bwe munaagenda maaso n'omubanja Pentagon agenda kubeera nga essaala eyagikomyawo mubeere nga mwanatu nno mukigwako. Kakati nno wiiki eyo ewedde Pastor Bugingo yabadde ku mimwa gya buli Munnayuganda oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza nti ekyamazima ssente ezizimba Pentagon tezinnawera. N'ategeeza n'otegeeza nti tebannaba yadde zituukako mu bufunze nti tebayinaayo wadde ssente ezisobola okutandika okubeera nga mwanatu zisima omusingi. Kakati ebigambo ebyo byakyankalanya nnyo Bannayuganda nga bagamba naye ssente nga tuzisondedde ebbanga. Emyaka gye tumaze nga tusonda ssente ezo nga gibadde mingiko. Pastor okuvaayo ku ssaawa eno n'atugamba nti ssente tezinnawera. Ekyo nno kyatabula Bannayuganda bangi nnyo nga bw'okiwulira. Kakati Pastor Bugingo era avuddeyo n'ategeeza nti mwamukwata bubi, ssente ezisima omusingi zo weeziri. Kwegamba ayongedde n'atereeza. Kankuwe katambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga atannaba, naawe atannalayikinga video genda maaso bw'otyo obere nga ogirayikinga. Tetugambangako nti tetunanazisima musingi. Kye twayogera kankiddemu. Teri kampuni egenda kuleeta byuma byayo wano nga toweza 30%. The list. They can take 30%. Oyinza okutandika nga tomanyi. Bw'oba tomanyi, in the process you learn a lot of things. Kyenzikiriza naawe olina omulimu ogwatandika oba okujjako mu Kampala oba olina experience ng'ebintu obitegeredde mu kkubo. Kati ffe twali tumanyi nti billioni ze tulina twatandise dde okuzimba ne tutandika n'okweraganyisa ennaku z'omwezi ng'ebbugumu lisinga kubeera mu ffe okusinga okubeera eyo. Bwe twatandika okwogera n'abagenda okukola omulimu ne batandika otubulira olulimi olutuufu. Bw'ozimba ennyumba
oyinza ojjanguya n'oluufinga naye ku luufinga era bakubuulira ennyumba bagiruufinga omulundi ogwo si bye ebirimbu z'okwasizaawo z'oleeta ennyumba eruufingibwa omulundi gumu n'ebisigadde awo bitwala zaawamu mpozi plasita naye bw'oga nti njagala enzigi nga bagamba sasulako. Bw'ogamba nti njagala endabirwamu zonna iyo nga bashumu kubakubulirirawo 70% cash down 30% at delivery. Nzizeemu njogera ebigambo bino gogo babadde bonoonedde obwongo otegeere ezisima omusingi tezaatubula naye osima omusingi oyongereko ki? Kubira Mukama engalo ez'amaanyi kirabika kiyingidde mu mutwe. Our intention is not to put up the foundation. No, our intention is to build. Ebigendererwa byaffe si kusima musingi. Omusingi gwe twogerako kitalo nnyo okubanga tuli mu kwanukula embwa z'oku kyalo. Si gwe musingi gw'osima kungulu wano ne musigala nga musobola n'okukolerawo. Omusingi ogusitula Pentagon bajja kukafuuti nga 5 wano. Ekinnya kyawo tosobola na kukiringizaamu. Guno si musingi giri egyewaabwe mu kyalo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Bo bali ku musingi osime wanaakakubo kagende eri kawete muyolemu ettaka wano wakati wasigalawo n'ebigulumu. Oyo nno ye mukulu Pastor Bugingo kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu bw'otyo omwewulirirako. Ategeezezza nti abasinga ku mmwe mwamukwata bubi. Teyagamba mbu ssente z'omusingi tebazirina, ssente zo bazirina, naye ekibuuzo kye beebuuza singa omusingi bagumala bazzeeko ki? Njije ekyo ekibuuzo ekyali eky'amaanyi mwenna kye mwabuusa amaaso nti zo ssente bazirinawo ezisobola okusima omusingi. Naye kale singa basima omusingi kiki ekiba kigenda okuddirira nga bamaze okusima omusingi? So bw'atyo n'ategeeza nti ssente beetaaga okubeera nga bazikuŋŋaanya ne zibeera wamu, then bwe bamala okuzikuŋŋaanya ne batandika okuzimba nga ssente zonna ezirina okuzimba Pentagon weeziri ku mmeeza nga buli ekyetaagisa ssente already weeziri. So ekikyasinza okubeera nga kibatiisa okubeera nga batandika okuzimba Pentagon kwe kubeera nti ssente tezinaba kubeera nga aziwera. Nakati n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bategeeza nti bwe baba nga biliyoni zibali mu kwogerako zibalina essaawa eno 3 basobodde okuzisondera mu myaka egiwerera ddala 8, kati balance asigaddeyo banaasobola okumusoloza mu bbanga ettono kubanga ziri 3 zibatwalidde ebbanga okubeera nga basonda. Tekibatwalidde emyaka emirala 10 okusonda ssente ezisigaddeyo. Abamu nno ne bagamba nti ddala ekyamazima Pastor yandivudde mu bya Pentagon n'abeera nga azimba kyaki ejja mu ssente ezo ze bakola ki? Ejja mu ssente ezo ze balinawo. Otherwise bw'atakola ekyo social media tegenda kubeera nga ekoma mu mbeera ey'okubeera nga emusojja, mu mbeera ey'okubeera nga emuvumanga buli olutatadde. Lwakuba niye tagenda bamuvuma bw'abavuma. Pastor Bugingo ekyamazima kyo ekintu kya media yandibanga yakitegeera kubanga go amazima tagooka. Bamuvuma niye waabaddiza, bamusabula niye waabasabula. Kwegamba tasobola beerakawo n'agamba nti oba leero kansirikeko kambaleke bo bangi ye kasita mumutabukira nga naye ajjayo enjala ng'atandika okubeera nga mwanatu abatabukira. Naye nga wiiki eyewedde yonna ebadde mboozi ya Pastor Bugingo yekka. Kakati nno ng'abantu bo bagamba nti ekyamazima atwagala Pentagon oba siki ssente zaffe beera nga ozituddiza. Abantu bakaawu, abantu batabufu, naye n'abalala bagamba nti abasinga okubeera nga mwanatu bali ku social media bakaayana
ate si bantu basabira wa Pastor Bugingo wabula bantu bano abeenoonyeza ebyabwe n'okubeera nga Mwanatu bawala n'abantu abalala ewatali nsonga. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde ku sayidi zeeyo. Gwe nga olabamu embeera olowooza Pentagon enaazimbibwa bwe giba nga myaka 8 gye babadde basondera ssente nga ssaawa eno bagamba waliwo biliyoni nga 3 ku myaka gye tugendamu maaso awo osuubira okubeera nga ssente zino zinaawera bwe ziba nga biliyoni 3 bazisondedde myaka 8 kinaabatwalira bbanga kyeddala okusobola okusonda biliyoni 120 ezeetaagisa okusobola okubeera nga Pentagon ezimbibwa. Mpoziko nga muyingiddemuko omukono gwa gavumenti neevaayo neegamba nti omanyi Bugingo atubeereddewo bulijjo tuwulira ebigambo byayogera bulijjo tuwulira engeri gyakubamu aba opposition. Kale katuzimuwe mpoziko nga gavumenti yesazeewo naye ng'ekyamazima kyo nawe oba obalabalamu olaba nga tekisoboka mu bbanga lino ettono okubeera nga basoloza ssente ezo wabula kiba kigenda kubatwalira ebbanga nga Mwanatu basonda. N'abalala bavuddeyo ne bategeeza nti kyandibanga lwaki ssente zaakendera mu ngeri gye baali bazisondamu kwe kuba nti Pastor Bugingo yatandika okubeera nga avuma abaana ab'oku opposition ng'ajja ku kituuti n'abasabula n'abayisaamu eggaali n'atamanya nti abaana abasinga abali ku kyebe bali basinga okusonda ssente ezo ate nga bawagira Bobi Wine okufa obufi kwegamba ne kibanyiizaamu ne balekeraawo okusonda y'ensonga lwaki mpaka kati ssente ezo tezindaba kulabika nga aziwera. Ensonga zo bwe zityo bwe ziyimiridde katulinde tulabe wa we zinaggwera. Gwe ng'omulabi subscribinga nawe atana likinga video genda maaso obeere ng'ogirayikinga. Mbere bulungi mweraba.